Kati Maama Fina wana Uganda alwo mukazi goyinza omugezaako. Abaali bamwefaananyiriza baafa mu lutalo tetwabalaba. Nakuba si yasinga obugagga e Uganda. Abantu bangi balina ssente nga teziyamba yadde ab'omu nju ye. Abantu babagoba mu nnyumba kati nsanyuka nnyo bwe ndaba omuntu oyo ng'alina omuntu gw'awadde. Tukwaniriza nnyo byonna gy'osinzira okutulaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ku emboozi mu UG. Nzize ne kitone nga bulijjo ka dress kiko kakubye leero kakabi nnyo. Ndoza ke kamukubo yajja ettake omanyi mutambuze w'amawanga. Tosalako bigambo. Mutambuze w'amawanga so aze kitone soko buze kubatulaba. Mbalamusizzaako ab'emboozi mu UG. Tuli mu mudu kansobere muli bulungi. We badala. Ndi mu mudu. Simanyi byankuwanye bye bikuleesa amalala. Neetega guno omulembe gwa kwetega. Njagala nzikakkane bantegululi. Kansirike sijja kwogerawo kigamba ombali na kyengenda okwogera naye. Kikubeewo nze nakusuubiza eŋŋomi ye empita nayo mu nsawo. Naye ng'ogamba otya kitone? Ebyo ddala ndi bulungi otya Mayanja? Gyendi. Kitone njagala. Nze Naalongo. Naalongo kitone. Njuki. Byonna naye olina okutandika n'ekitiibwa seba abalongo si munnyo. Nnyabo. Wiki twafunye amawulire awo. Twagala okusooka okwebaliza ddala omukyala Maama Fina olw'omutima omugabi gw'alina eri bannayuganda n'abantu bonna abalina obwetaavu. Nga awa abantu abamuli ku lusegere ate n'abantu batamanyiiko yadde. So twagala okumwebaza gwe nga mukyala munne bade njagala otubuulire. Maama Fina tuweza mugeraganya ku mukyala kiwane Uganda omulala oba ali mu kiti kikye yekka. Ne bannaye Mayanja wayazalwa ali musajja gwe. Kati Maama Fina wana Uganda alwo omukazi goyinza omugezaako. Abaali bamwefaananyiriza baafa mu lutalo tetwabalaba. Abaali bamwefaananyiriza olutalo lwabatta kati nze nagenda ozaalibwa nga bafudde saabakola ki? Tewabalaba. Anti siraba nkamufaanana kuba si yasinga obugagga e Uganda. Abantu bangi balina ssente nga teziyamba yadde ab'omu nju ye. Nga ziyamba ye ng'omuki? Oyo omukazi aliwo omu yekka asobola okutoola ku ekyo kyayina nga si kyagamba nti nno yenna ggwano wa wano n'addiza ku bantu ba wano. Oyo omukazi baito yali asaana kufumbirwa genocide. Simanyi oba kampeyini eyo njikuba entya. Kuba bombi bagabi ne genocide ne mugabi. Anti sinalaba abantu bakisa mu nsi nga abantu abo babiri. Era mbadde njagala kusala pulaani tukole tutya ddiiru. Anti omuntu okuyamba Mayanja talina kuba ng'ayambye ggwe. Kituufu. Kuba waliwo abantu abali obubyate okusinga ki? Oba bonna ensonga. Nze nsanyuka nnyo omuntu ng'alina omuntu gw'ayambye ng'abadde ali mu bwetaavu ne bw'aba tayambye nze. Kubanga nze obuyambi mbwetaaga kitono. Kitono siri nnyo mu mbeera mbi nnyo. Naye tewaliwo atannalya. Abantu babagoba mu nnyumba kati nsanyuka nnyo bwe ndaba omuntu oyo ng'alina omuntu gw'awadde ne nga Mukama mwongere ebirala. Kati tukole tutya campaign Maama Fina ono afumbirwe genocide. Tubakwanagaanyiza tutya. Sigiriimu eyo. Kubanga kati Maama Fina alina okitegeera nti ndi mu mukubira omupango okulaba nga bafumbirwa anti abantu abo balina ekisa kingi. Sinalaba konze bantu mu nsi batoola bintu byabwe nga tamanyi oba munaabizza. N'agamba naye omuntu ono kino akyetaaga kankimuwe ng'akimuwadde buwi watali bukwakkulizo. Abantu abasinga bwaba mukazi bwaba agabira abalenzi ayagala kumala bakozesa. Bwaba musajja bwaba agabira abakazi nga ffe ayagala kumala kukozesa. Nova ku muntu akwata ekintu kye n'akikuwa n'agamba nti kuwadde miliyoni 5 sikubanja. Zigende zikuyambe. Nga tolina ky'omuwadde talina kyakozesezza. Takulina ku Luganda lwonna. Mukama. Kale abantu nsalaba ku Yesu musoma mu byafaayo nengena n'endowooza nti oba Yesu yaddira mu bana abantu. Sinakonze muntu abenkana mu Uganda muno mwendera ngenda sala amagezi gonna la kuba simanyi jeno simanyi wa kumujja nandibadde munnyonnyola n'akwana Maama Fina Maama Fina nakkiriza simanyi Maama Fina ayinza okugamba jeno takaddiye nnyo ku Maama Fina nga akyali kikiwala kito kimu osaba omusirikale takaddiwe nga mwe ba mwana yinki jena afa jena aba alina training ey'amaanyi gozambo mukadde ayi jeno tasigaliza kulya buli sente emirimu akyagisobola omuntu akyakuba salute wa tasobola kubanga olujjeno nawe akyakola training kuba Maama Fina kiwala kito kitiba butibi naye ekyagala obbankwanisa obbankwanaganyisa
mutima mulungi gwe bakola ki balina bombi kati ng'obongo obungamba nti jeno bwana agenda eggulu nga ne Maama Fina ali ggulu abantu b'eggulu bonna bajja kuyambibwa n'aba n'agendayo nga Maama Fina akutte wano nga jeno akutte wano ukitegedde kale ate bw'anaavaawo ng'amugamba kati omanyi ne bannayenze era ngenda kufa nga sitegedde kati bakajje nate bagenda kunzita kuba alina mukazi omu bali babiri mayanjo nantaasa omutawana tegunze gye nene dda simu bubi bano just sagala kuba kwanaganyiza kufumbirwa just kuba kwanaganyisa kubanga babeera wamu nga bwebaga asomugamba kakati jeno tugende enansana kati omanya nti awo nansana n'emirirano bonna ennaku bagikoze eki baginabi bambi abantu abo balungi saa mukama atole ku myaka gyange 5 abaweeko basobole okuyamba abantu abanaku abali mu bwetaavu so bino byonna tubyogera Maama Fina yavuddeyo naawa ow'amawulire oba bloga omukulu Sb4 n'amuwa emmotoka Kawundo mpya omanyi zirimu ebika Kawundo zirimu ebika olwo emiliyoni simanyi obaana mu emmeka n'emiliyoni 7 so kati yamuwadde eri ey'emiliyoni 7 kyenalabyeko nti emmotoka eyo yabadde ku nnamba empya ng'eri ku UBM kati ebisingako awo sibitegeera so gye yamuwadde ku lw'okumusiima emirimu gye mukwano gwe olaba mukama ono ayamba abantu anti nze nnyina omukisa ogwalaba ku Sb4 ng'akyali mwana muto nga muto nga wa myaka ng'emeka nga mulenzi alina emyaka 17 kubanga nze nasooka mulaba gye nali nsomera e Bujuuko awo ku St Catherine SS Bujuuko kati esimu lyabwe nga baneiba baffe era nga endiba tugikyanga ffenna waliwo omusajja nga jasimu lyaffe naffe nga tugyewaabo ayenze ne musanga e Kampala yali manager wa Monbaglag wali mwenge ogwagwa sijja kukyogera kyagulaba simanyi bigukwatako engeri sigunywa naye kyenjagala oddemu byenkugambye sikwongerezaako bigambo byokunetera bizibu sawa kumanyira kati omusajja oyo yali ayagala nnyo abayimbi kati nze omanyi nze nakuba hiti nga ndi muto hiti kibannange naalongo anti goli fala ate nkunnyonnyola ate onyega sirika bino tobimanyi mbikumanyise kati omusajja oyo yali ayagala nnyo abayimbi akadongo kamu ng'akubira muzeeyi Kiweewa bagende bamuyimbireko ewakaawe si ekivulu ky'ekyalo wabula mu maka g'omuki maka g'omugagga kati akaana ako akakalenzi ka Sb4 kale kati yadde munene nenze mulaba kaana kubanga namusanga mwana nga nange saali mukulu naye nga nze namunafuna omukisa ogumulabako nga tannaba kubako kintu kyonna kyakola ki kyabeera omwana oyo yali abeera mu maka g'oyo omusajja naye bambi nasanyuse nnyo okulaba nga kano ka Sb4 kange kemmanyidde emyaka kenalabira emyaka egiwerako okuva emabega nga ke kafunye ekirabo ekirungi bwe kiti nenfuyire essanyu mwine ngamba nti mukama abantu abasinga bemmanya agenza ababulesinga nze asigadde naawe ogenda kuterera kuba kati gwe sinna kumanya myaka mingi naye abantu bonna nze bendabye mu lugendo lwange mukama agenza abafuula ebintu ebyaki ebyenjawulo ate nga birungi era nabadde so happy deso oluzongo nabadde musanyufu neŋŋamba Maama Fina weebale neŋŋamba ekirabo kyennyina kandabe bwe tusale ntuto tumukwanire genosale kuba be bantu ab'emitima emirungi tumanye kale nti twalina abantu ab'emitima emirungi babiri ne beefumbirwa so embeera bwetyo bweri lyabadde essanyu gyereere maka ga Maama Fina awo nga Sb4 akwasibwa emmotoka siga nti Sb4 tabadde na mmotoka abadde alina emmotoka Maama Fina yagaye mbu yamuvugamu ng'egenda ewandagala emisipi esuula era abadde ne haliya ndowooza etali eri gitwogeddeko etali zino ezamalayo naye ng'ebadde enkadde nnyo sokwe kumuwa empya esawa zino gyalina kati gyenyoleramu so gyetulowooza nti kataata nkola nnungi akola bulungi kitegeeza example nnungi kubanga omuvubuka oyo bambi nze mulaba nnyo ku live ze agenda abantu abafunye obuzibu n'olaba nga yagenzeyo ewaabwe n'abafollowinga n'abayamba n'abalaga kugamba n'ayamba omuntu ogenda ng'alikodinga ebintu ebyo n'abiraga kugamba omuntu oyo afuna obuyambi mu bantu abaki kugamba n'emikisa obuuli awo nti omulaba awo nga bamuwadde haliya yafunye ekintu ekirungi mu bintu ebirungi byakolera abantu abo
nekijja gyali bambi alina ebintu ebirungi oyo omulenzi bambi lwakuba nti Afirika tetusiima naye abantu abakolera ebintu ebirungi omuntu yenna nga si wa kikakyo nga saakulira wammwe teri buyambi butono buva gyendi kubanga oba tonkakatako kati omuvubuka oyo abantu ebintu ebitono byasobola obbakolera binene nnyo gye baba kubanga teyakulirako waabwe tebamulabako nga mutonga nze kitegeeza Mukama yamuwadde ekintu ekirungi ku lw'ebintu ebirungi byakolera abantu abalala kale emboozi ya Maama Fina ey'okugaba nga tugirekeredde awo bingi bye tusobola omwogerako naye akatumulekerera awo tugende ku mukyala Sheebah Kalungi ye kati yayongedde ddala tulaga levo nti ebintu by'obufumbo maneya ne emmye si byaliko ennyo ekiri awo era ye si mwetefutefu kufumbirwa okujjako ng'afunye omusajja onababa nga kakwiteko kozesako bwekozesa omusajja abeera gy'abeera naye abeere mu maka ge emunyonyo tikakati bwe babeera bwe bawulira nga bagadde okwesanyusaamuko nga Sheebah agenda ewa omusajja nga kibeerawo ngadda mu maka ge era agamba nti ye ne bana bayagadde kuzaala bwe kijja okubeera bwe kityo tisibyakugaa nti abeere n'omusajja abeere nga mwesibako buli kadde nti babeerawo bafumbo sanga bino bye mugamba kakati jangu bakwanjule yagambye nti ayesibye yeetaaga ennyo okusinga yagamba nti agala life ye ebeere bwetyo omusajja nga sina wakutijjisa nnyo kukola ki kwegamba ndowooza bintu byakolera nti kwewaako bwewi ne biggwa buli omu nakwata gagge omwana amakola bigambo ono eriyo omwana omugabeera ku kyano bakulu beere kale gwe atali saalongo era ne wali batugamba wali nga tugiteekayo emboozi bakubuuza eno emboozi ogitereddeyo baana bato oba bakulu ti abakulu nga nze kati nze ne ŋŋamba ngitereddeyo bantu bakulu kitegeeza omwana omuntu talina kuba kuno manemaya lumu olinettira kakati Sheebah Kalungi kiki kyazimba mu bawalamu emiti emito Sheebah talina kyazimba kubanga Sheebah ye Sheebah talimu abawala bameka manyi bantu mmwe mutumazeeko nnyo eddembe lyaffe ery'obwebange mbunno kakati Sheebah bw'ayambala akampi bukati bana ekifaananyi kikyalaga abaana gwe omwana wo wamukuza ne Sheebah gwe kuza omuntu we nga bw'oyagala muleme kumalako bantu miki mirembe kati nze Sheebah oyo ate nze mwagala nnyo era nze muwagira kuba abasajja bane mbadde njogedde ekigambo sinza kyogera mutegeera sajja mutegeera nnyo osobola okubuzaabuliza omukazi nga nze n'omufunisa olubuto mwesimbikako abasajja mutegeera naye omanyi ne mu bufumbo bwo tewali birabo ate abaliyo bonna abamu balinga mbwanjizi omuntu no yanagamba nze mukagundi n'ogamba bannange oba singa atagamba nti nze mukabwereere kugamba nga gundi eyo gwagambye talina kyamwongeddeko naye osobola okuba mu bufumbo n'onyiira bulungi nakikwano kyange bakiyita kisala madren banaye kirabika bulungi naye kifumbo kati waliwo obufumbo obukuwa emirembe n'essanyu n'ogaba naayi kyani kisala madren kikuze muki mu myaka era sigambye nti ayonka ffe tuli bantu bakulu tukulidde ddala kuba omuntu omuntu bwasukka emyaka 18 aba afuuse muki kisala madren kyana kyo nyalina emyaka 26 yes nekirabika bulungi sinulanga ekyokulya tokkirizibwa ddde okubako kyomwogerako kubanga ojja funa omuteeko gw'emmotoka za sapiensa wano naye omuntu wafuna omusajja nakukwata bulungi nga bba wa saala bwamukutte awo oliwaddembe okugamba nti nze obufumbo bwenyumirizaamu ne waliwo boosanga bafumbo n'ogaba bannaye bwe banga bafumbirwa bafaanana bati ntayi bufumbo mbutadde kati Sheebah akyalina byalina okukola alina kalenda y'obulamu bwe kuba bwe yarajja mu kuyimba teyatukubira ssimu alina ebyamuleeta ng'omuntu ontegedde bulungi ate ebiseera ebisinga bw'ofuna omusajja aba ne byayagala naye nga bbaawo kati kiyinza okujja ku bigendeerwa byo ng'omukyala naye muntu agambye nti lwanaaba yeetaaza okukola saaviisi ajja kuba akasimu oba ye kennyini akubirwa akasimu amugambe neddairo nnyina video shooting press enkya luzungu ogenda olukaza ndi muzibu nnyo nowadays ndi muzibu nnyo ndi muzibu nnyo olinga mwannyoko Kenzo kigambo kimu bina saateka wako oluzungu awo Kenzo mwamumanyira nnyo oba sikatuufu n'akateekawo mwamumanyira nnyo mutamanyi luzungu n'abalaga nti omuntu okuba n'oluzungu si yentegeera y'obwongo nakola ebintu bingi n'abalina oluzungu bye batalina bakola ki kukola nempulira nga mu appreciating kitegeeza kikozi omusiima bana oluzungu lugenda kundetera ebizibu
by the way omulenzi oyo mbakubiriza ng'ennaku z'omwezi 10 abantu bagende mu Eddy Kenzo Festival bambika sweet mukampagirire nze sijja kubaayo olw'ebizibu ebiteebereka nti ndi mulwadde naye bagendeyo bantiikirire onaba tobonye sinnaba sinnaba mwana wange nkyali kumutawaana naye kalungi lwaki asiga ekifaananyi ekibi eri talina kifaananyi kyasiiga wabula Sheebah lwakuba ntonafuna budde kumubuuza lwaki kyakola kyayagala ko buli muntu aba nekyakola ki nekyayagala omuntu asobola kuba n'omusajja n'omugamba kakati omukazi okenda gwena kalinda n'ogamba ngenda kuzaala mu Ssaalongo omwana sigenda kumufumbirwa malo zaala omwana wange nkole buli kye sinnakolako naye nga ye omwana nkola ki omulina tekitegeeza nti buli muntu ali owakabya alina kubeera wa musajja kati essaawa zino Sheebah kalungi ye Sheebah kalungi mukaani si wakabi osanga singa abadde mukamuntu ate teyandibadde wakabi asobola okubeera owakabi naye nga waliwo ebyetaago anti era ajja kubikola nga ye Sheebah ng'omuwala n'ebitiibwa ebirala kitiibwa ki Sheebah mukyala gundi ebyo bibazi ebyo munyumyamu bunyumye nze okubeera muka omusajja omwavu mbeerawo nga nyina akasente nga siba mpita mukamayanja ani yagamba omusajja omwavu aba n'ekitiibwa ne bw'omufumbirwa oba okoze loosi eyo loosi amagi gonna oba gagudde totegedde omusajja omwavu taba na kitiibwa bebi ye tebakulimba mbunno omuwala yenna ndaba mbunno ekitiibwa ky'omukazi bufumbo ekitiibwa ky'omukazi bufumbo ng'omusajja alina kye yeekoledde so si ekitiibwa ky'omukazi bufumbo nga gweyoza engoye ku kyalo gwogololera abalinamu akasente gwosaka emmere mbunze ndi mukaagundi stupid teri mukamusajja mwavu alina kitiibwa nga bagamba engoye zange zaddugadde kubira mukyala mayanja waataayo nabo nze obufumbo zanga bugenze omuntu yenna alina ekitiibwa aziro nga azolinamu akasente oba mukazi oba muki oba musajja kasita oba nga teweeremereddwa tolina kuba mugagga nnyo mbaoli byomera ontegedde nebeera nga weesobola has yourself kitegeeza ki ekyo gwe nga ggwe okay zimu ngenda ndufuna kati bw'ogamba nti ngenda kubeera mukagundi tofumbirwa n'agenda okukozesa engoye ku kyalo kuba abakazi gye bali abakola emirimu egyo neza ngoye ewange boozanjozi ontegedde bulungi naye nga bakazi nga nze teri alina nsujju bbiri buli mukazi alina ensujju etya emu bweti naye kati gwe ensujju ye wagikwata mbu kubanga gwe bakugamba omukazi ow'ekitiibwa afa afumbiddwa n'ogikwata n'ogitwalira majembere kati majembere kyava ali ensujju yo nga bw'oyoza engoye z'abantu gw'osimula embalaza zaffe gwe tulekera abaana nga tugenda ku mirimu kubanga walagajjalira ensujju yo n'ogiteeka mu kifo ekikyamu ayi nawe ne weeragajjalira n'otasobola kwekolerera kweyimirizaawo kati temuddamu kuwabya baana era Sheebah toyagala kufumbirwa nze ndi mabegawo nnyo toka otuukize kalenda z'obulamu bwe okuba abannayuganda bw'onaagwa be bamu abagenda okugamba nti yagwa wano wana abayimbi bangi abatagadde mu bufumbo nompera ntulawo nera ne ntubasabula okitegedde ng'ofumba bamuwokeza wamma ku makaliyayo tebajja kwogerako mbu ate omusajja ate kati yamukozebwa ne oba tomutijjisizza kuba ne gw'otijjisizza n'anaagenda n'atagenda oba tomukola ki oba tomumanyi naye fa nnyo ku kalenda y'obulamu bwo wamma abantu baleke basamwesamwe kubanga ffe abantu be bantu ffe tuliwo okwogera bye twagadde kati waliwo nze ayinza okunyimiriza nti toyogera bwoti naye eggwanga lino mulitwalawo bwe mulagala okulitambuliza ku mbeera bwe teri ggwanga gye tulitwala eggwanga lino twalisanga buli mukazi yenna oba buli muwala yenna anaba na ssente si muwala yekka naawe kikkakatako bw'otaabe na ssente gwe musajja gwe togenda kukyusa password mu simu yo togenda kuyimirira mu nnyumba ya muntu yenna ow'emu mateeka omusajja omwavu taboggola oboggola baboggola agamba kyo nga ne sukaali yaweddewo n'amulema okugula agamba abadde era owulira omukazi abuuza abaana oyo abadde agamba ki naye nga gwabuuza oyo ye kitaawe naye nga yabadde amugamba kitaawe abadde agamba ki naye amubuuza oyo abadde agamba ki mbuno simanyi sukaali yaweddewo mangu oba tumutabulako mu mazzi tya nti ewavu bwe bumusumbuwa ebyo maama w'omwana abiddamu omwana nga ne kitaawe ali wakatanavaawo tetubonoonye naye gwe kenyini kitaawe wayonoona dde omwana ono omubuuza ate bw'atandise kati ngenda kubuuzayo ekibuuzo waliyo anuna omunnyo naye omusajja omwavu omunnyo guggwawo n'akubuuza mwanuunye munuune kati ate n'akuwa ekitiibwa nga naawe kenyini oli musiru naye oba kino kivudde ku kuba nti abakyala babadde bannakyeyombekedde nti osanga omuwala nga Sheebah nti yakula
nakyeyombekede kyeki kumpi yekuza yeka yave waabwe nga tanawoza yadde emyaka 17 yensonga lwaki wakabi nave waabwe n'agenda takulidde mu maka galimu taata na maama bameka bwolaya bakulidde mu maka sirika lindako omulenzi abadde ku switi ebbanga lyonna lindako omuvubuka ontwala sipiidi bameka bwolaya bakulidde mu mayumba agalimu taata ne maama nga tebafaananye Sheebah oyo sebe basinga obungi nga bali mu bufumbo bali bulungi teri bulungi bwamu kati oyo omuwala Sheebah ali happy ontegedde bulungi kyayagala okulya kyalya atambula abantu bamuyayane banaye Sheebah wuuyo kati gwali mu bufumbo bawo agenda kuyayaanira ati babikola nadde ewaka neyeefunya talina mwami nze okuba n'omusajja omwavu nsula n'olubugo mu nju sikulimba bannange ekyana kino nze ekitiibwa ekyo eky'omusajja ateesobola nga wakuwanirira nedda mukwano mbeeramu n'embuga eka n'oba nazo mu nju nemmanya nti omulimo gwange kalinde bafudde kuba n'oyo aba yafa dda naye ngwena kizibu nga tomanyi tebakulimba mbu Sheebah alina ennaku olwokuba tannafumbirwa kyokka talinayo bagala kumuwasa kuba abasajja b'Uganda abasinga mwagala nnyo ebyakabi kati mwatukoppa abakazi tuba twagala ebisinga kati mwakyeddiza mwe mwagala ebikola ki ebisinga kati ntwala omukisa okutegeeza nti temututawaanya bw'anaatuusa nga ayagadde okufumbira ajja kubagamba naye okufumbirwa si tteeka wano e Uganda wadde okimanyi ekyo tekinawe kyawandiikibwa mbu omukazi kimukakatako nedda mu bayibuli mwekiri anti bayibuli si ffe twagikola naffe tugoberera ngoberere ate era ebiri mu bayibuli bingi bye mumenye nnyo kubanga mwabisoma busomi toyendanga mwenda misana na kiro teweegombanga mukaabandi mwegombanga abamira amakerenda nti saawa ku saawa kati bayibuli mwagisobyasobya dda si yasoose mbuli okubanga ayagambira agenda afumbirwa ate annagisobya kuba tannafa kubanga obufumbo tebuliko leeti wobufunidde oba myaka nkaaga okola ki n'owekinaana ofumbirwa yes kati waanaatuukira ng'ayagadde azi Sheebah ajja kola ki ajja kufumbirwa weebale nnyo kyalina kyongamba koze kyamaanyi okunyama abawala abato ebyobuwangwa mubisudde abawala abato Abaganda kyogamba Abaganda be baagala abaana baboneebone n'obusajja obubozesa engoye ku kyalo nedda ssebo bamaama bammwe baaliwo babeerawo nga bali mu bufumbo bagondya bakitammwe ne babeerawo bataffe balina ebyobugagga tata wange yalina ettaka yalina ennyumba ye otegedde bulungi n'awasa maama wange nimwe mutuwasiza mu mayumba g'abandi otegedde tolina yadde woosimba ebitooke bina kakati gwe owasaaki bali bamaafe abasajja baba wasanga balina ebintu byabwe oba biri Masaka oba biri Kyannamukaaka bibye ontegedde bulungi ne kati mmwe temulina nabamu gye babaziika nze ndeka n'okundeka toyanzeege tukirize tukolekerere wano era munveeko emboozi ya Naalongo kakati Naalongo nzaga tumalirize naye mbadde njagala tutereze ebintu bino mu layini entuufu tuleme kwekubiira nnyo kubanga buli twekubiira weekubiira naani tubeera ku sayidi emu eyaani eggwanga tuba tulibuza teri ggwanga lyetubuzizza ntwala omukisa okutegeeza mu lulimi lw'otegeera obulungi Oluganda omwana omuwala yenna ndaba tofumbirwa olw'okuba nga Naalongo afumbiddwa fumbirwa lwakubanga otuusiza okola ki okufumbirwa tofumbirwa olw'okuba abantu b'oku kyalo bakwogeddeko nnyo banaye omwana wagundi yadde ku lujja bannange togeza n'ofumbirwa olw'okuba bakwogeddeko si be baakuzaala leka bafumbize ku be bazadde gwe beerawo mu budde bwo n'atuusa n'owira nti kati ntuusizza awo olyoka okole ki abantu babakozesa ensobi n'ogamba olw'okuba mukwano gwange yayagadde omusajja n'amwanjula naye nkanfune gwe mpeekapeeka mutwalewa ewaffe tokikola buli kana kubeera gwe nze mayanja nesinye nze lunaku mbeera nze seekolako seepimpinga nze buli lwonsanga oba neebasa oba ndiwa mbeera nze kuba tewali nsonga lwaki neezimbako obulamu obw'okunkaluubirira nga buli kadde nyina okubumenteininga kuba njagala ofaana n'abakwano bange bembeera naki bembeera nabo nedda nze yo si yenze eva beera gwe kola ebibyo gwe n'abalala baleke bakole ebiki
ebyabwe omusajja okubeera mulaavu ng'omwagala kirungi nnyo era abasajja batusanyusa nnyo bambi mwebale nnyo manyi abasajja abo mbaagala nnyo mu ngeri emu oba endala nga balungi mu ndabika funa omusajja wo nga wuwo kubanga si wa kyalo ontegedde mwagale mufeeko bw'aba naye akufuddeko bw'omutuuka mu mbeera ey'okuwaliriza muveeko si gwe omuzaala kola ebibyo by'olina okukola mu layini ye ey'obulamu naye oyagadde omuntu apangisa omuzigo gwa mitwalo 10 tokola gumulemye okusasula gwe kennyini gwe baatutte ofuukidde yakutte ekizibu waliwo n'omukazi nga takola mayanja kati ngenda kuyamba kyontuma okwenda ku basajja abalala gye ngenda osanga abasajja abakuta emmere nga bamasaka boys omwana ayimirire wali bagala omusajja no yayimiridde kati gwe manja bulijjo nkulinako gumiikiriza bugumiikiriza kati ngende ngwe kusaalo nga yakuta emmere sijja kudda wuwo kubanja kwana nso okupimapima nti ono yasinga abasajja ngabo ate kati ono nti abasajja kubula sijja kudda kati abasajja okuwasa tekusibya wasanga otusiza okukola ki bwaiba biganye bideke teryali nenya yes bwaba Sheebah tayagala tomukaka alina byakyetegereza ne byalina okumaliriza ng'omuwala bwana amalo bimaliriza okufumbira mwali mutesa afumbire ku myaka emekani kati agiseeko n'abayitako nnyo akuze ayatuka kuzala nga takyasobola alina emyaka emeka kwakulidde nnyo okwo tayingiraana tomanyiire owewe tampisi Maama Fina Maama Fina okanaliza okunvuma tumalirize banayo omanyira nnyo n'emboozi entami otakujja kuwonkubawo okubika era naatera ayingiraana ani ayinangiraana mbadde Geoffrey Mayanja kitubanga Sheebah wamukwanako n'akugaana mbadde nenaalongo kitone enjuki gwe mbadde naye ku seeti wano nga tunyumyamu emboozi mukamba muzibu kanalisa okunvuma odakulija kuba luyi genda ku Fit Club ku Kyebusabalaawo okole aerobics gym sauna steam bath n'ebirala byonna tubikwasiganye side awo ku Shadow kazi nga wakavaawo otambula katono ndi mukwemola ne byabalungi ekigende ebusabala ku Kyebusaabala kalina waggulu woba ogenda awo kale bontonde byabalungi tumaliriza nnyo mukama asonyiwa biri ebyasoba bye mwamuyitanga usigaalo wapitu ate bye byansanyusanga omuntu okubeera ow'amaanyi kwe kusomoozebwa kw'oyitamu kwe kujjukira ebyafaayo byo ovuddewo olagawa naye ebiseera ebisinga abantu abatajjukira gye bavudde kati Maama Fina ebyo byonna bye bampitanga namanya nti waliwo entalo z'ennwana namanya nti waliwo abannwana naye kati nentandika okulowooza abannwana kiro zaabwe zikomawa battani oba bali mu grams ngenda okulaba nga bali koota nga ne koota bw'ogipima ziba gramu nga 7 gramu nga 2 awo kati ne ŋŋamba otyo kati ntegedde ekituufu kirira kubeera bwe kiti kantambuze emirimu gyange so erinnya abantu abasinga bagamba nti zibwa okukola naye ate lyangu nnyo okusuula neebaza Katonda nti erinnya lya Maama Fina lyakolebwa simanyi nti ndikola saakeerako kukola appointment na Katonda oba na misambu oba na lubaale nti mumpe erinnya kati ne lyekola lyokka nga siriise nti jangu tukole erinnya namutebi Maama Fina jangu tukole erinnya ne lijja ne lyezimba Uganda ensi yonna neritegeera nti olwo Maama Fina kati oyine bwava eri alisuule kyatamanyi gye kyava tasobola kisuula kati oyine bwajja mu Uganda nayayogera ku Maama Fina egamba eddene nnyo ne bwajja namutimako ekigambo Uganda yategeera Maama Fina yaani yakola atya kati nze erinnya nze tulaba nti abantu balwana okukuuma amanya kumaitaininga amanya nze erinnya ndekaddeke lyerimanyi olikwasaaniri baba manyi banyirira bali banyirira balimpa bebamanyi saiguya tukutumiddeko nnyo eso owesapuli so nze Sb4 kyekugumya nti kati oyingidde ensi y'abalina otandise okuva mu grade yaabo
bw'ogamba nti tebalina n'ebirowoozo byange simanyi biganya kutereera njogera ki twogana muzimu togana lwaki tebitereera yerwo ensonga onoonya wonaasiba eno enjegere tewali wonadamu watambulanga n'ekidomola ky'amazzi anti egenda kucamuka egenda kucamuka